Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira twebaza kyokola ekyo kya mutawaana nnyo ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeerenga tomissinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abanasooka ng'okumanya singa Red Zone TV enaabanga eyitaddeyo ensonga yonna. Omukyalo oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Honorable Joyce Baagala Ntwatwa akiikirira Mityana Municipality wetwogerera nga gakaaba gakomba era saidi eyiye oba mu nkambi eya Joyce Baagala Ntwatwa si birungi yadde eddakiika n'emu. Njagala okutegeeza gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV okuviira ddala eri ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wekyatandika okubeera nga kikwata oba nga kikuba ttooki mu bakulembeze abali mu kibiina ekyo kyennyini nekikwatira ddala Mathias Mpuuga Nsamba eyali Deputy President eyali Commissioner eyaliko Leader of Opposition bwe baamukwatira mu bunyazi oba mu bubbi oba mu kwegabira ssente emiliyoni 5 ez'omwewo w'omusolo abamu kuba kiyise mu kibiina kino abamu ku babaka nga kaadi ze bayina za kibiina ekya National Unity Platform nga ku bano kuliko Honorable Joyce Baagala Ntwatwa akiikirira Mityana Municipality baavaayo ne balaga nti bo basayidinga ne Mathias Mpuuga kwekyo kye yakola era nga bagamba nti ekibiina ekya National Unity Platform tekyakoze bulungi okubeera nga bagoba Mpuuga obanga bamwanika bwe batyo mu ngeri yonna gye bamwanika mu newankubadde ng'ekibiina ekya National Unity Platform basooka kutuuza meetings ez'enjawulo okulaba nga bagonjoola ensonga eno mu ngeri ennyangu ennyo. Mathias Mpuuga Nsamba yagezaako okubanga avuvuba ekibiina ekya National Unity Platform enkuŋŋaana ze kyayitanga era kigambibwa mbu meetings nyingi ezamuyitibwamu okubeera nga yeewozaako ku nsonga zino n'abeera nga aguguba n'aba nga yagaana okubeera nga alinnya mu meeting ezimu ku zino. Kakati ababaka abamu abatono nga kuno kuliko Dr. Bedi Bwanika nga kuliko Honorable Tebandeke Charles nga kuliko Honorable Joyce Baagala Ntwatwa bo baafuuka kyesirikidde era abamu baavaayo nnyo ne balwanirira mubaka awo ne balwanirira omuntu waabwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Kakati abantu bano nga n'abalonzi baabwe nabo babalaba. Joyce Baagala akiikirira Mityana olwaleero gwe nkuleetedde olw'ensonga nti mu nnaku nga ziizo eziyise Joyce Baagala yavuddeyo n'abaako ewantu ewamu yagenza okwogerera ng'alina meeting mu district gy'akiikirira nga gwe nti akiikirira Mityana district ng'omubaka omukyala. Kati mu district eyo ayina ekitundu we yabadde nina ekiwandiiko kye ngenda okukusomera ng'agenza okwogerako n'abantu ne bamuŋoola ne bamugamba nnyabo tambula otuviire togenda kwogerera ku muzindaalo guno kubanga wavaayo n'olaga nti gwe ekibiina ekya National Unity Platform okulwanyisa enguzi kyakola nsobi so kakati ffe tetugenda kubeera nga tukukkiriza okwogerera ku muzindaalo guno kwate ekkubo either ogende weetondere ekibiina weetondere president w'ekibiina ekya National Unity Platform oba si ekyo ogende okwate kadi y'ekibiina ogizzeewo obeere nga tokyali muwagizi wa kibiina oba nga tokyali member mu kibiina ekya National Unity Platform officially naffe tukitegeere. Kati nno bino biri mu kiwandiiko ekimu kye ngenda okusomera nga kiri ku mukutu oba ku website y'omukutu ogumanyiddwa nga Swipe News era baateekayo story eno gye ngenda okubanga nkuyitiramu erina omutwe ogugamba Joyce Baagala bounced at Makerere Kavule as Bobi Wine refuses. Nti Joyce Baagala yali agenze ku kitebe ekya National Unity Platform okubeera nga yeetonda wabula n'atasobola kukkirizibwa kusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yasangawo ba foot soldiers abataagala kumanya nga bo bagamba ffe buli alya olukwe mu Robert Kyagulanyi Ssentamu buli akkiriziganya n'omutemu oba akkiriziganya n'omuli w'enguzi ffe tetwagala kumanya. Baamulemesa okubeera nga asisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga kigambibwa mbu engeri president gy'abeera n'obuvunaanyizibwa obungi era yali tasobola kubeera nga asisinkana Joyce Baagala Ntwatwa. Kati wulira ekiwandiiko kino nga bwe kigamba. Mityana woman MP Joyce Baagala on Tuesday went to National Unity Platform headquarters in Kavule and was made to fill a form to see Bobi Wine, the party president. She had to go to Kavule personally after Bobi Wine refuses to take her phone calls nor reply her WhatsApp messages. Nkusomera kiwandiiko nti omubaka akiikirira Mityana Municipality Honorable Joyce Baagala Ntwatwa ku lunaku olwokubiri twogera ku lwa wiiki eri ewedde yagenda ku kibiina kya National Unity Platform headquarters zaakyo ezisangibwa Makerere Kavule era n'ajjuza foomu
gy'alina okubanga asesinkanirako omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Foomu eno bwe yagijjuza kyaddirira okubeera nti yaweebwa amagezi okubeera nga yeetondera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform kyonna ne bannamityana bakiikirira, wabula kaweefubeewe ow'okkuba amasimu n'okusindika WhatsApp messages Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'obudde obwo tabulina. Jjukira ennaku ezo abadde bize nnyo n'ensonga ez'enjawulo, abadde bweru wa ggwanga n'ebintu ebirala byonna, kati ebyo byonna ne biggwa butaka. She was advised to go and apologize after the Friday meeting she called at Makan Hotel in Mityana last Friday. At the meeting, she praised her special friend Mathias Mpuuga and told foot soldiers he is a very sweet, good man who was only misunderstood by Kavule. Otegedde statement yeno. At the meeting, she praised her special friend Mathias Mpuuga Nsamba and told the foot soldiers he is a very sweet, good man who was only misunderstood by Kavule. Nti Joyce Baagala ono lwali lunaku lwakutaano wiiki eri yakwata yakuba meeting ku hotel emu mu kibuga Mityana emanyiddwa nga Makan Hotel. Era mu meeting eyo yagezaako okuwaanawaana n'okusuusuuta mukwano gwe Mathias Mpuuga, era n'ategeeza nti mukwano mulungi nnyo, musajja mulungi nnyo, wabula Makerere Kavule wano ng'ategeeza National Unity Platform nti tebaamutegeera. He is a good, sweet man who was only misunderstood by Kavule. She facilitated the foot soldiers with lunch, drinks and transport refund of 70k per person. Nti Joyce Baagala mu meeting eno gye yayita ku lunaku olwo ng'agiyita ku hotel gye bayita Makan Hotel, mbu yakwata ba foot soldiers n'abawa ekyemisana, n'abawa ebyokunywa, n'abawa ne ssente nga transport obanga akasiimo ka mitwalo 7 buli foot soldier eyajja mu Makan Hotel mu kibuga Mityana. Era mbu wano ya defendinga nnyo Mathias Mpuuga nga bwe nkugambye, era n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wano yagamba bw'ati, she made a speech and defended Mathias Mpuuga, yet Bobi Wine has been dissing him even during in his London concert and also during a football match in Bugiri. Nti Joyce Baagala ng'ogyeko okuwa abantu bano lanchi, ng'ogyeko okubawa ebyokunywa n'okubawa transport refund w'emitwalo 7, yagezaako nnyo okuwaanawaana Mathias Mpuuga nti ekikolwa kye yakola kyali kirungi nnyo eky'okutwala ssente milioni 5, newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yali avumirira nnyo Mathias Mpuuga olw'ekikolwa kye yakola eky'obuli bw'enguzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'atakkiriza mu nguzi bwe yali ku kivvulu kye mu kibuga London, the return of the gladiator, yayogera ku nsonga eno. Bwe yali ku mupiira ogumu mu kibuga Bugiri yayogera ku nsonga eno. When Baagala learned about this, she consulted Dr. Hildaman Mazongoto Kiyaga for the MP Maokota North, who told her to forget about phone calls and go to Kavule, fill the appointments form and apologize to Bobi Wine personally. She planned to kneel before him and say I'm sorry on Tuesday but refused to meet her. Wano nga bagamba nti Joyce Baagala oluvannyuma lw'okumanya nti ebintu bikaaye era ebintu si byangu, bannamityana nga bamaze omwefuulira bamugamba nnyabo ffe tetwakutumako kubeera nga ovoola pulezidenti waffe. Bwe yazuula kino nti tebigenda kusoboka, nti era talina maanyi gagenda kusobola kulwanagana na mukulembeze w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti yeebuuza ku Dr. Hildaman amanyiddwa nga Honorable Hilary Kiyaga akiikira Mawokota North. Ono bwe yamwebuuzako yamutegeeza n'amugamba nnyabo, oli omusajja amasannyalaze g'alina mangi nnyo, tolina ky'ogenda kukola. Ky'olina okukola weerabire, toddamu okumukubira amasimu n'ebyokusindika message biveeko, ebyo tebijja kukola. Genda Makerere Kavule ku office ojjuze form, bagiyita appointments form, ekukkiriza okusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu era omwetondere mu buntu. Wano ne bagamba nti she planned to kneel before him and say I'm sorry. Nti Joyce Baagala yali ateeseteese okufukamira mu maaso ga Robert Kyagulanyi Ssentamu amwetondere, wabula ne kiggwa butaka olw'ensonga nti tebaamukkiriza kubeera ng'asemberera yadde Robert wadde emmeeza eya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti president teyaliiwo ate nga bafuutu soja abaliwo
tebasobola kukkiriza muntu yawagira buli bwanguzi kubeera nga amala gatuuka mu office ya president era nga alina kulinda president amale kubanga akomeewo ate amale kubanga akkiriza olwo asobole okubanga amwetondera ate mu lujjudde. Meanwhile, things have continued to go south for Joyce Bagala because on Monday, foot soldiers in Sekanyonyi abused and chased her away during the road opening in Sekanyonyi sub-county. Wano nga bagamba nti ebintu Joyce Bagala byongedde okumwonoonekera ate nnyo ku mulundi guno nti naddala ku lunaku olw'Emmande, twogera ku Mmande ya wiiki eri, nti ba foot soldiers mu kitundu ekimanyiddwa nga Sekanyonyi eno nerabika Gombolola emu mu Mityana district Joyce Bagala gyakiikirira ng'omubaka omukyala. Kati nti mu Sekanyonyi eyo sub-county yali agenze okubeera nga aggulawo oluguudo. Jjukira omubaka wa parliament tazimba kkubo wabula asobola okuyambako. Kati ababaka abamu baddire amakubo agaba gakoleddwa olw'okuba nti abantu babadde bakaayana babadde bakomplaining olw'amakubo amabi. Kati nti ababaka bangi baddira ne balabe wali amakubo agakoleddwa ne bajja ne beekubisizaawo ebifaananyi nga balaga nti be bakoze. Kati mu Gombolola emu gye bayita Sekanyonyi sub-county Joyce Bagala yali agenze ku mukolo gw'okuggulawo ekkubo wabula abantu mu Gombolola eyo eya Sekanyonyi ne bamufubutula era ne bamuteekako akazito nga bamugamba lwaki okkiriziganya n'omuli w'enguzi Mathias Mpuuga Nsamba, lwaki ogezaako okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe ekikolwa kye yakola ekyokubeera nga avumirira obuli bw'enguzi, lwaki gw'ovaayo nnyo n'olaga nti gwe wali okkiriziganya n'obuli bw'enguzi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola kye kitaali kituufu, lwaki ebyo obikkiririzaamu? Ffe tetwakutuma ebyo. Bano nno ba foot soldiers ate nga bannakibiina ekya National Unity Platform abasangibwa Sekanyonyi sub-county emu ku Gombolola ezisangibwa Mityana district Joyce Bagala gyakiikira. Kitegeeza bano balonzi be baavaayo ne bamutabukira nga bagamba ffe ebyo tetwabikutumako nnyabo. Bagala tried to explain that she has 750 villages to visit, but the foot soldiers would not hear any of that. Nti Joyce Bagala yagezaako okubeera nga annyonnyola nti bannange nina ebyalo 750 binina okuba nga nkyalira. Ba foot soldier ne bagaana okuwuliriza nga bamugamba ffe tetunnakugamba ku byabyalo, tukugamba kwetonda olw'okukkiriziganya n'omuli w'enguzi, tetunnakugamba ku byabyalo by'oyina. They accused her of betraying the principle in favor of corrupt Mathias Mpuuga. Era wano kyenkugambye nti bo baamugamba ffe tukulanga kubeera nga ogenda n'omuli w'enguzi ate n'olaga nti okkiriziganya n'omuli w'enguzi ate nga ffe abalonzi bo tetwakutuma ebyo. Ebyebyalo 750 byeyogerako tetunnabituukako newankubadde nabyo tulina ensonga zaffe nti totuuka. Abantu bagamba ku ground totuuka, bano nno balonzi. They chased her away, prompting Mityana South MP Richard Lumu to defend her with RDC Drake Mukiibi, LC3 chairman John Membe of NRM. Nti wano Joyce Bagala baamugoba ne bamugamba vva wano tojja kukkirizibwa kubeera ng'oyogera, tetwagala kukulabako olw'ekikolwa kye wakola n'ebintu ebirala eby'obutatuweereza bulungi byokola. Nti wano nga Joyce Bagala alowooza nti omusajja amanyiddwa nga Richard Lumu ono nno nga ye mubaka akiikira Mityana South ate nga ali ku kadi ya DP kubanga naye yaliwo, RDC owa Mityana amanyiddwa nga Drake Mukiibi ne chairperson LC3 amanyiddwa nga John Membe ono nga wa NRM, ng'alowooza nti bano be bajja okumutaasa. Kati nno wano njagala ate twetegerezeewo nnyo. Joyce Bagala wano kiraga nti tatera kutambula n'ababaka banne ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati nno wano bwe bimu ku nsonga bannayuganda bawangalira Mityana abaasindika Joyce Bagala mu parliament, yemu ku nsonga ze bavaako okugamba nti omukyalo ono atuliddemu olukwe. Abantu batera okutambula nabo tekubeera wa NUP okuggyako abamu ku bawagizi. Wano nga balaga Richard Lumu mubaka mu parliament wa DP, RDC ono mwamanyi RDC kyakola abeera mubaka wa parliament amanyiddwa nga Drake Mukiibi era mu buli ngeri yonna abeera wa NRM. Chairman LC3 amanyiddwa nga John Membe ng'ono naye era wa NRM. Joyce Bagala ababaka ba NUP bakansala ba NUP ekibuuzo kiri nti bandibanga nabo bamwesamba mu Mityana district. Kati wuliriza. But still the angry voters chased her away, making it clear she will never dump them again. Wano nga bagamba nti abalonzi mu Mityana district
okuva waliwo enakugambye Ssekanyonyi sub county we yabadde agenze okugulawo oluguudo nti bo baamugobye nga bagamba tokiddangamu ekyokutulyamu olukwe. At the meeting of Makan Hotel, Bagala asked foot soldiers to advise her on who to support in Mityana North for MP seat from the NRM strongman Chibedi Nsegumire. Kati nno wano netuddayo mu meeting eri gye yatuuza ku hotel emu emanyiddwa nga Makan Hotel mu kibuga Mityana. Joyce Bagala nga agonze ng'alaga bannange munsinziza amaanyi nzikiriza ekibiina kyange ekya National Unity Platform sisobola kubeera munene ku kibiina ekyo newankubadde empagira obuli bw'enguzi naye ekibiina kye kigamba kye nina okugenda nakyo olwo ng'agonze. Era mu meeting eyo mbona abasaba banaye kati mumbuulire mwe bakama bange mulowooza ku kalulu akagenda okujja Mityana North ku babaka abasatu abaagala kaadi eno ng'ate bonna ba kibiina kya National Unity Platform mpagiraani neme kuddamu kukola nsobi. Kubana abasatu nga kuliko Dr. Gordon Sematiko Katende ono nga yaweebwa kaadi eya National Unity Platform wabula n'awangulwa omusajja amanyiddwa nga Chibedi Nsegumire. Ate nga abantu bangi bavayo bagamba nti teyawangulwa akalulu yakawangula naye n'akatunda. Bino bigambo by'abamu ku balonzi abasangibwa sayidi eyo Mityana North nti Chibedi Nsegumire yakolagana ne Dr. Gordon Sematiko Katende mbu akalulu n'aba nga alabika yagula kagule nga teyakawangula. Ku bantu abaagala kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform abasatu ng'ogyeko Gordon Sematiko ayina kaadi eyo kuliko Bishop William Tomusange ono mumumanyi bulungi nnyo omusumba eyakwatibwa atera okuvayo n'asabira ekibiina ekya National Unity Platform. Kuliko omusomesa Isaac Tomusange ono nga naye musajja w'amaanyi nnyo era Mityana North afuddengayo ebbanga lyonna ng'ayimirira ku nsonga ze lecturer ku universities ez'enjawulo ate nga musajja director ayina amasomero era ag'enjawulo Mityana side eyo. Era wano Joyce Bagala nga bamugamba nti ffe ebyo si bye tukugamba, ffe tuli mu kunenya ku bintu bibiri. Ekisooka kutulyamu lukwe n'obeera nga tokyadda ku ground, ekyokubiri kubeera ku side ey'omuntu eyalya enguzi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP gwe kyavaayo ne kivumirira ate gwe n'obeera ng'omuwagira mu kalulu obululu bwe twakuwa. Jukira Joyce Bagala akalulu ka 2021 yaliko ne Judith Nabakooba Nalule owa NRM, kwaliko n'abaliisa Brenda ono yali independent. Era nakuwa obululu nga bwe bwatambula Joyce Bagala yafuna obululu 6,433 era n'awangula. Eyakwata ekyokubiri yali Judith Nabakooba owa NRM ate nga minister yafuna obululu 4,832 nga n'abaliisa Brenda yafuna obululu 15,015. Kati nga abantu bano bagamba Joyce Bagala mu kalulu ka 2016 wajjira ku kaadi ya DP ne tukumma kubanga n'obululu wafuna bwali 3,600 bwali 3,600 obululu wabudabolinga mu 2021 nojja n'owangula akalulu n'obululu 6,400. Obululu bwe twakuwa bwe wasobola okudabolinga obwava ku bwa 2016 nojja 2021 n'obudabolinga twali tukwesize ate tewali wa amaanyi just wabula kyali kibiina ekya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu eddusu lyakuwandako nojja n'obeera nga okwata kaadi ne tukuwa akalulu ne tukwesiga. Kati twagala ogende weetonde wabula ate bwe yagenze ku kibiina ku kitebe ekya National Unity Platform okwetonda abantu ne batamukkiriza kubeera nga atuukirira ku president waabwe olw'ensonga nti president yaliiwo ate n'ensonga endala nga president ali bize ne ba foot soldiers be yasangawo nga nabo bagamba omukyalo ono ffe tetukkiriza mbali bwanguzi, president ajja kumala kudda n'okutukkiriza tumukkirize abeere nga amusisinkana then oluvannyuma Joyce Bagala ajja kukkirizibwa okubeera nga yeetonda. Kakati we twogerera nga sayidi ey'Emityana naddala ku sayidi eyo eya Joyce Bagala ntwatwa eyawangula akalulu k'obwa MP ng'omubaka omukyala abantu batandise okubanga bamuvaamu. Jjukire mabega kaawo nakuleetera eggulire era erikwata ku Joyce Bagala ono abantu ne bavaayo ne boogera bingi amasimu ne gakubwa ng'ensonga eno bagamba tetulina kubanga tugireeta. Kati nno ffe tuli kuleetera mawulire agavudde sayidi eyo. Joyce Bagala abadde agezaako okwetonda naye apology ye erabika tennaba kubanga etuuka naye nga bino byonna abantu baabalabula. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mutuufu okuvumirira obuli bw'enguzi. Kati mmwe abamu ate ne muvaayo nga mulaga nti mwe mukkiriziganya n'abali b'enguzi. Kati nno gye bawunyidde nga wetwogerera miranga myereere Joyce Bagala tetumanyi oba ne kaadi eya National Unity Platform enaamuddizibwa
tetumanyi oba bannamitiana banakkiriza okuddamu omulonda olw'ebikolwa byalaze ng'ogyeko okuba nti ku ground mu bitundu ebimu tatuukayo ng'ogyeko okuba nti mu palamenti mirundi mitono gyalabiseeko ng'alina kyayogera. Abantu bagamba ate ekyokuva mu kibiina ekya National Unity Platform okusalawo kwe kyakola okulwanyisa obuli bw'enguzi gwe n'olaga nti owagira obuli bw'enguzi apologeyo tetugenda kugiwuliriza. Baamugoba mu kitundu ekimanyiddwa nga Ssekanyonyi ate nga ne ku kitebe alabikanga eyagobeddwayo. Kati nno ekiddako ojja kuba okifuna gwe. Tukusaba ekintu kimu kwekumira ku mikutu gyaffe Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna obeere ng'ensonga zino tozimiisinga.